tekikyaliko kabuuza, tekikyewuunyisa era tetukyanoonya John Bosco Kibalama ali luddawa. Tukimanyi nti Robinah Nabbanja Musafiri Ssaabaminisita w'eggwanga lino y'ayina John Bosco Kibalama. Ampuliriza, byonna nga bigenda mu maaso tuzze twogera era nga tukakasa nti Mwami Museveni ebimu ku by'omuwendo by'alina era by'amanyi kwe kukozesa abantu n'amala n'abakwata n'abasuula eri. Ne we twogerera olunaku olwaleero mulowooza Robinah Nabbanja tegiwunye? Nyongera okujjukiza olugero lw'Abaganda nti ewali omukka tewabula muliro. Amawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna bandibanga baleeta Gen. Kale Kayihura era ng'ebiyinza okuba nga bisibye Kale Kayihura mu kiseera kino ze sanctions ezimuteereddwa oba ezaamuteerwako eggwanga erya America ne banywanyi ba America. Wabula nga bagamba baagala kuggyawo Robinah Nabbanja obutaddamu like okumujja ku bwa Prime Minister. Nsonga ki? Yayokya. Yavaayo n'ayogera ebigambo. Kubajjukira Robinah Nabbanja bye yayogera si yabyogera, bamala kutuula wansi ne babiteesako nga kabinenti. Bwe bamala obiteesako nga kabinenti ye najja n'ayogera. Kakati bwe baayogera tebaamala kwekenneenya ne kibookya ne kibalya. We twogerera mu kiseera kino Robinah Nabbanja amaze emyezi giringa 3 nga takyayogera mu mawulire. Lwaki takyayogera? Baamukomako bamugamba waayi otuswaza, ebigambo bye wayogera byatuwokesa. Era munajjukira nti baavayo ne batandika okubikira ne bagamba yali agamba Nkonge Kibalama eyaguza NUP ekibiina. Wabula nga tekirikkiriya ye Nabbanja yayogerera ddala erinnya John Bosco Kibalama yawambibwa. Kakati amawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna galaga nti Robinah Nabbanja saawa yonna basuula eri. Omusajja yagamba nti Gen.M7 ku by'omuwendo byasinga okuba nabyo n'okumanya kwe kukozesa abantu ng'obupiira ye bw'amala emirimu gye ng'asuula eri. Kakati ne Robinah Nabbanja tuzze tubagamba nti mu kiseera ekitali kyawala Robinah Nabbanja obwa Prime Minister taliiko olw'ensonga nti bakutega ekkoligo n'olitomera ne bamala ne bagoba gasiya. Tetumanyi tugenda bayingiza tutya bino ebintu mutwe mu bitegeere naye ndowooza mutegeera muli bantu bakulu naye mulemeddeko kulya akagaati akaleero ne mwerabira. Kakati lowoozaamu Robinah Nabbanja gwali eyo wuliriza Robinah Nabbanja nga bakedde ku makya ne bamujja mu kifo ekyo kuba amazima gali nti agenda kuvaawo. Gen.M7 kyasinga okutya n'obutaagala ye gwokola emirimu gy'akutumye n'ogikola gaddibe ngalye oba n'omulabisa. Kati awo akola mangu ekyangu ekifo akikuggyako. Twalaba endabisa gye yalabisaamu Jennifer Musisi n'amuwaana nga bwe Uganda bwe yeetaaga ba Jennifer nga 7 kyokka ate bwe baamukuba akalulu n'agamba nti Jennifer Musisi ye yanzitira akalulu. Kati Mwami Museveni ebyabikolanga bya bulijjo. Wabula Robinah Nabbanja Musafiri amawulire gennyinza okuba nga nkutegeeza nti nga tebannaba kubanga bakuggyako wandibadde otulaga John Bosco Kibalama. Gen. Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo munnange n'alaga nga atamanyi kigenda maaso mu ggwanga. Teba naye Mwami Museveni Mukama akusaasire. N'alaga nti ebigenda maaso mu ggwanga tabitegeera. John Bosco Kibalama yatwalibwa mu kkomera n'agamba mu ggwanga ffe tetusobola kubeeraawo ng'omuntu atwaliddwa n'asibibwa nga tatuuse mu kkooti like kumusalira n'amala mu kkomera essaawa 48. John Bosco Kibalama gwe twogerako tali mu nnaku mu ssaawa 48 ali mu myaka baamukwata 2019 kakati ali mu myaka. Omukazi bwe yavuddeyo n'abyogerako Mwami Museveni yabadde ayogera ku Olivia Lutaya. Mwami Museveni nnyini ye yamukomyeko. So njagala nkuwa akatambi kano okawulirize kayinza okunnyonnyola bulungi gye bayinza okutwala Robinah Nabbanja Musafiri. Tujja kusanga ku kkubo nga n'emmotoka ekusiseeko bajja kukukuba kibooko bakubuuze byonna byewakolanga kuba ye Mwami Museveni bw'asuula ye mulungi mu kkola ekyo. Kale
Mukama abankuumire mubeere bulungi mbaagala nnyo. Kakati gaagano kayihura gaagano kaga Gen kale kayihura tagenda kudda kuba polisi nti obagenda kuddamu abeere IGG naye ge tugenda maaso n'okuba nti atuliriza tulina okuva mu nsonda ezeesigika gagenda maaso n'okuba nti gategeezezza ne gagamba nti abakulu mu kibiina na rama NRM abaana abayero abagenda maaso n'okuba nti bakulembera eggwanga lino bali atuliriza wakati mu bigayagaayamu nga bakulembeddwamu Gen. M7 ssentebe waabwe bagenda maaso n'okuba nti babigayagaayamu balabe nga babaako enkyukakyuka ez'omuggono ze bakola n'okusinga mu kibiina ekya NRM munda. Era tutegedde nti sekuritaliyeeti eggwandiisizo ly'ekibiina ekya NRM wayinza okubawo enkyukakyuka ez'omuggondo ng'oggyeko enkyukakyuka ez'omuggondo eziyinza okuba nti zisuubiddwa okubeera ku ggwandiisizo ly'ekibiina kino nti ate era waliwo enkyukakyuka eziyinza okuba nti zisuubiddwa mu kifo ekya Ssaabaminisita CAM 2024 2024 nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugafuna. Kakati amawulire gategeezezza nti ekibiina kya NRM kirowooza okulaba nti abadde Ssaabawandiisi Richard Todongo bamuteeka ku bbali baleete omuntu ali more vibrant, omuntu agenda okulabika nti abanoonyeza akalulu nga bayingira 2026 nga bakimanyi tebigenda kubeera birungi bagamba nti beetaaga omuntu ali more vibrant okusinga ku Richard Todongo. Nti bagenza okutunula ne bagamba nti bannanga nigwe tusobola okuleeta mu kifo kino ne baleeta amannya abiri mu kaseera kano tutegedde nti gagenda maaso n'okuba nti gakubaganyizibwako ebirowoozo baagala okusalawo alist ku linnya limu bamukwasa oba Ssaabawandiisi bw'ekibiina ekya NRM agende maaso n'okulabika nti munnange yakikulembera alist mu kaseera kano nga beetegekera 2026 amannya abiri geegano. Enswera y'okusenga yeereeta ne tubabuulira bategeeza nti amannya abiri kuliko erya Gen kale kayihura ku namba y'essimu Gen kale kayihura tubamwogeddeko bagamba nti bwe tumuleeta n'afuuka sekuritale Gen awabi erinnya eddala atuliriza lirya Ssaabaminisita ayitibwa Nabbanja Musafiri Robinah ono engeri gy'agira eno woofiisi gy'alimu bamwogerera ntagisobola lwaki tetumuzza wali n'akayiga kuba ate ye wa wansi nnyo sigamba nti wa wansi mu bitiibwa naye wa wansi nnyo mu kudda mu bantu asinga ku balala. Kati embeera nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula tutegedde nti bali mu kuweeyinga babigattagatta bwe bagattako bwe baawuza bwe bakola ki baagala okulaba obanga ku Nabbanja baleeta Nabbanja oba Kayihura baleetako omu bamuteeke mu kifo ekya sekuritale Gen. Embeera nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula bagamba nti oba oliawo ku bana ababiri katugende maaso n'okuba nti tulondako omu. Robinah Nabbanja Musafiri ye Ssaabaminisita mu kaseera kano ne Gen kale kayihura atalina mulimu kyokka ebiriwo atuliriza biraga nti Gen kale kalyekeezi kayihura bw'oyinza okuyita rehabilitated Gen mu kaseera kano baamuddaabiriza ne bamuzza engulu. Omwana ow'omukulembeze w'eggwanga lino era omuwabuzi we ye Gen Muhoozi Kainerugaba nti yayogera ne taata emirundi mingi gagamba nti Gen tumusonyiwe era Gen ne bagenda maaso n'okuba nti baamusonyiwa. Gen kale kayihura talina mulimu kyokka amalala agaliwo atuliriza gagenda maaso n'okuba nti gategeeza nti ono yandibadde afuulibwa minisita Gen kale kayihura naye olw'okuba nti eggwanga lya Amerika lyamuteekako natti benji tajja kusobola bikola nga minisita. Ye munnayuganda asinga okubaako ne natti bagamba nti ono yakyekula nkoko kyekula abaana bwe yadda ku booludda oluvuganya gavumenti n'atulugunya mu biseera we yabeerera IGP. Kakati nti bwe bamukwasa minisitule emu bweti okusinza kugaliwo baba namukwasa minisitule emu bweti kitegeeza nti tajja kusobola kukola mirimu kubanga oyinza okwesanga nga oluusi ajja kuba yeetaaga okutambula kagenda ebweru w'eggwanga kumbe ono baamuteekako natti n'okufuluma eggwanga kiyinza okumubeerera ekizibu. Kakati bagamba nti abakulu bakirowoozaako oba bamukwate bamuzze ku sekuritaliyeeti abeere sekuritale Gen Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM ekyo nakyatuliriza nti kiri ku mmeeza tebannaba kisalawo ne bagenda maaso n'okuba nti bakirowoozaako bakikola oba nedda.
ene pale FM ekulira omuntu wa bulijjo yenzo omukugulu kungu nuhuga ku kisenge enswera gegenza masono kuba nti etulobedde okuva mu bisenge gye bateeseza. Abatunuulizi abalala abali mu kukiwa eyingamu nga bakulembeddwa mu kabwejjungira yennyini bagamba nti yadde nga kiri bwekito naye ate ono ayinza obutaba kandidate mulungi kubanga tabeerangako mu byabufuzi bya kukunga bantu so nga bajja kwetaaga omuntu ayina experience mu kkunga. Bagenda okulaba nga Robinah Nabbanja Musafiri ate ng'ate ye mulungi mu kkunga. Kati bagamba nti Kayihura Nabbanja kati ate Kayihura bwe tumuwa buno obuntu agusobola bulungi. Sajja abadde mu bya poliisi n'amagye tabeeranga ku byafuzi biri direct yadde nga munnamateeka ayinza obutakola naye ate bwe tumuweena mu kifo okumuteeka mu cabinet empya gye tunaalangirira ate ayinza obutasobola kubanga aliko natti tujja muwa bwambasada omutwale wantu aliko natti kakati naye ali awo afuukidde ekizibu bamunoonyeza akalimu tekalaba n'ekigambo okuba nti natti ze zireese obuzibu. Kati Nabbanja bagamba nti yo kumujja mu bwasaba minisita kyangu kubanga ekiriwo nti ku bwasaba minisita balowooza ku mannya abiri nga singa babeera bakutte Nabbanja ne bamujja ku bwasaba minisita ne bamuteeka ku bwasaba wanisi bw'ekibiina ekya NRM waliwo amannya abiri naye ogenda kukkiriza ngenda kubuulirako limu bombi nga manyi naye ngenda kubuulirako limu. Bagamba nti amannya abiri omu basobola omukwanga obwasaba minisita nadda mu kya Robinah Nabbanja. Amannya ago abiri bombi bantu ba mu Buganda wano banene. Omu w'Emmengo niwe sijja mwogera nti kwekiri ku mmeeza kwekiri ku mmeeza omu munene ddala okuva Emmengo munene oba yasinga obunene okuva Emmengo kwali ku lisiti nti tusobola omuzza mu kya ssaba minisita. Omulala ye Gen Wamala oyo omulala mwenoonyeze gwomanyi omulala ye Gen Wamala bagamba nti ono naye asobola okukola tusobola okumuza ku bwasaba minisita. Naye byonna atuuliriza byenkubuulidde tutegedde nti bikyali mu calculations bakyakutte calculator bagatta bwebawula bwebakubisa balabe ekiriwo ekigendo bakulira naye nga nteekateeka za mwaka 2026 aidha Kayihura bamuteeka ku kitebe Nabbanja bamusikeeri bamuzza eno ekifo kyabaddemu bakiteekemu omunene okuva Emmengo oba a list Gen Wamala atuliriza ago nago tugenza basino okuba ndi tugalobye focus 2026 abasajja bayi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu ne bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 887 15 15.